social media ali Dubai ali Qatar ali Oman mutandise okusoma bed space muli mwenna muwulirize bulungi emboozi eno nkiddamu muwulirize bulungi emboozi eno nkiddamu okyegedde muwulirize bulungi emboozi eno kuko bwe nawe nange oli ku kyeyo oli kadama oli awo mwenda n'abasajja kisobola okutuuka ku sayidi emboozi eno ngiwulirize bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansubire nti ate muli bulungi ayinamu obukosefu n'ensaba wa kitiibwa Allah abeere nga takutereereza mukwano embeera. Olunaku olwaleero nkuleetedde Mr America. Mu vidiyo eno ey'olunaku olwaleero mulimu bakadaama be bafeze omusimbi n'omusimbi ogutokomoka atali kadaama omu abatali babiri basatu. Mulimu abaami be babbako ssente mu ngeri z'okugula ennamba zaabwe byonna ogenda kuba ng'ate obimanya. Kyenkusaba kubeera ng'ate olaba vidiyo eno yonna nga ogimalayo. Bingi by'ogenda okumanya, bingi ogenda okuzibuka amaaso, ogenda kubako ebintu by'owala oluusi by'obadde okola, ogenda kubako abantu be weegendereza mu bulamu bwo. Naddala ku social media eno gye tuliko ebintu bya laavu bino eno nga mulimu ebintu by'okugaba kasente ebiseera ebisinga. Mukwano gwange oyinza okkakkana ng'ekyeyo munnange okikusaze ng'okifuuwa okizza munda. Programu ya Mr America eya zuula omuntu omanyi oba akwagala njagala nnyo era njiwagira 10 ku kinnaakyo ebeerewo. Abaana bagenda okuzuula tebabeera nti babasiru oba ki, wadde nga comment section eyo munnange ekuba nnyo, naye nga nze mpagira omwana okugenda okuzuula omuntu waba naddala nga mufunidde ku neeno ku social media. Biseera ebisinga tulimbibwa, naye omuntu ono buli w'omuzuula omanya ekituufu omuntu gwe naye amalira budde. Tetulina gye tulaga anti oyo Mr America n'asobola okulaba nga mukuwonya ng'ogenda ate n'ebintu ebirala. Ate kambatwale mu vidiyo yaffe. Naye nga si birungi n'omulundi n'ogumu abaana bakaaba bukadde n'obukadde bwa ssente butokomose mu bintu bya relationship. Message egamba bweti. Message egamba bweti yino n'ebifaananyi weebiri buli kimu. Message egamba bweti. Receipt. Ebyo bye bifaananyi bye zezo receipt. Zezo receipt yendu zino sente zensembi omusindikira. Zino wambulokingidde zezino. Zezo receipt era bye n'ebifaananyi bye. Badde nsaba ntaase bawala bannanga abalala kuba gwe muzeegwe munyambe sindikira ku namba ye nshalingire namba yono tugena paka ku ttaka kati ono ye munnewe agamba nti yasindika ssente lava agisanze ku social media. Mr America nekyakingamba njagala omuteeka ku TikTok ku akaunti y'ebifaananyi bye obiteekeyo okiwulira ne ku Facebook oteekayo ebifaananyi bye kuba abawala abakwanira mu magurupu. Mu gurupu z'aba email waliyo gurupu, mu gurupu za WhatsApp eyo yonna akwanirayo abawala yeewana n'okwewana. Yangambye mpusente nali nzimuwa nali manerenda oba yazinjija mu nsawo akudaala n'okukudaala kiwulira akudaala. Njagala ebifaananyi byo biteeke ku Facebook obiteeke ku TikTok. Buli muwala wamulabirako amanye nti mubbi muyoba n'ababbi n'akudaala mukudaazi nnyo talina kisoyo omuvubuka gw'olaba mukudaazi. Kati ono bano bali abawala 8 bangi benjogera nabo bano bali 8 bonna nze yamaze babalimba laavu ndowooza omulala gwafira kiwulira. Ekyo kyensaba ebifaananyi byo biteeke ku Facebook obiteeke ne ku TikTok kuba ye yonna ku TikTok wabeerayo abawala ate abasanga mu mafeesi abasanga mu magurupu kuba ku gurupu za imo eza WhatsApp kuba yinayo n'akawunti endala nzo zesimanyi kubanga n'esimu yange sizikozesa. Buli wamu asanga wabalimba nti ali mu America kumbe ali Uganda. N'abafeerafeera mpuze ndi mu America yeeyogeza oluzungu
era kyemanyi wona omugaba kwatisa apunti no sente za gundi wezite ozimanyi omugamba Juli walya sente ze ne Shaki ajja kubyegaana ayinza n'okubulookinga. Nze kyensaba n'ebifaananyi bye waaba ku bulooki ze mubiteeke ku social media anti yeeyita owakabi ye agenda babubi sente z'abantu takola ye gwe ajja ne laavu nga nnyingi so mwegenderezo jalaba gaayi ng'ali brown ebintu by'amasanyu wabba sente zammwe ne yakudaala. Ekyo kyensaba twetaaga obwenkanya kubona omuvubuka mumanyiizi. Bassebo ne bannyabo kati ono ndowooza miliyoni zigenda oba mu mmeka. Ate yamaze n'abagamba nti abawala abasinga obungi mbakozesa bukozesa nga ggwe. Abawala mbakozesa bukozesa nga ggwe era bonna nzija ne mbakwana. Toyina kyogenda kunkola so gujja kulaba gaaya ali brown anyirira azze mu inbox yo ngati ngwa mulaavu ng'omanya ekiddako so esente zizo zino ziri miliyoni 3 kati ng'ogyeko ekyo waliwo omulala wa miliyoni 8 naye it is the same era gaaya nakubba sente kati abeera naye mukwano akabanga wamala ng'awoza mukwano njagala bizinesi yange bweti ompe ka sente ng'aga mukwano mpola womala okumuwa ng'akubulookinga ng'agamba mukwano nja kuzikusasula ng'ennaku z'omwezi weziti ng'akubulookinga kati nze badde nvuddeyo okulumirirwa bawala bannange bonna atagetinga nnyo abawala abali ku kyeyo. Ebifaananyi bye mbiyina ne lisiiti ezo bwe namusindikira sente nazo ziyina ate nayo ne mukwano gwange waliyo era n'omuwala omulala naye era gwe yabba akozesa obwo obukujju obw'okubajjamu sente kati badde nsaba oba omuvubuka ono ndowooza abamu ekifaananyi kye tuyamba okiteekeko ku social media bawala bonna bamumanye nti wajjira mu kabokisi kodduka buddusi kuba omuvubuka mubbi muyaaye mufere mubbi ajja yeerimbikiza mu mukwano nti akwagala n'akubba. Ye Mr America kuba ono gaayi yankwana sijja kugaana badde naye okumala akabanga okiwulira naye ye ekigendererwa kyo takukwana nti ogudde naye mulaavu akukwana n'akusaba ssente agenda naga mukwano nga munabeera mulaavu n'okuga mukwano nyambisayo kasente nooli yennyini yamusaba ssente naye yamusaba ssente nange zennyini yansaba ssente era ne lisiiti ngiina ze ssente zemusindikidde nziina lisiiti kati wenamugambye nti osasula ddi ssente zange nimugamba nange ssente zange njagala zikozesa kwe kumbulookinga nambulookinga buli wamu gwe muzeegwe kati kyova olaba kati gwe wamala okubulookinga ate ng'agenda akwanayo omulala ng'era no yamukola kye kimu ng'akwanayo omulala gwe omuzeegwe yo ke kazannyo ke kaakola kati badde nze neesaddaasi ssente bwembalamu buli obukadde obukadde 3 kuba nazimusindikira mu mwezi saazisindika lumu kuba yangamba mukwano bannange ebintu bino biwanvu nze bannaye niwe mujja mu inbox sirina kyakkola mugwa mulano Amaziga meereere mwana muwala ono Amaziga mbadde ng'amasaba kunnyamba nti no nina boyfriend wange muwulirize bulungi emboozi eno mugiwulirize bulungi mwe mwenna osanze omuvubuka ku social media ali Dubai ali Kata ali Oman mutandise okusoma bed space muli mwenna muwulirize bulungi emboozi eno nkiddamu muwulirize bulungi emboozi eno nkiddamu okitegedde muwulirize bulungi emboozi eno kuko bwenna wenna ng'oli ku kyeyo oli kadama oli awo mwenda n'abasajja kisobola okutuuka ku saidi emboozi eno mugiwulirize bulungi Amaziga mbadde ng'amasaba kunnyamba nti no nina boyfriend wange tubadde twagalana bulungi nnyo Dubai n'ekyo yakola yansigyako ssente zange zonna obukadde 12 n'akomawo e Uganda naye nange nengenda ku deportation nebasobola okundipotinga nenkomawo wano naye nagezaako buli kimu Mr America nagezaako buli kimu nengezaako
wano e Uganda poliisi biki bigaanye nsaba kunyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Omuwala ono ali lubuto lwa myezi 6. Wuliriza bulungi. Ono yamusanga ku kyeyo ne beekwana nga we Dubai ne batandika osula mu bed space. Omuwala n'afuna olubuto. Omuwala bw'afuna olubuto n'abeera mu bed space nga takyasobola kubeeramu nga kyalina okukola kwe kugenda ku deportation mu deporting akomuwe Uganda. Essaawa eno omuwala ono ali Uganda alina olubuto lwa myezi 6 gayita mumanyi yamuwanga. I don't know. So mulize bulungi nnyo. Boyfriend wange yanzibaku ssente yanzibaku milioni 12 ate nandika n'olubuto naye essaawa eno ndi Uganda mbadde nsaba ennyanda. Mr America data abadde ampeddeko ne ngenda okugula data kati nkomyewo ssente nakolanga nakolanga buli mwezi nga nzimuwa era nga tweyagala bulungi nga tuli Dubai mukwano. Naye we butuuka nga sikyasobola kukola olubuto olugenze mu myezi 4 ne mugamba njagala kudda waka. Nangamba agenda kungulira tiketi tukomewo ffenna omwezi ogw'Okumi. Ne mugamba kanve mu kiyumba at least mpumulire wa ku katanda. Nangamba kaale ne tujja bulungi bigayidde ofu ne tujja bulungi awaka. We tusula eri twali tuyitangayo waka mu bed space bayitayo abohero ne tubeera awo. Then bwe yagenda teyasasula katanda teyangulira kyaku ne bamusiba era yagana otoola ssente. Kati ekiriwo embeera eyo bannayibaanammwe muyige laavu muli ku kyeyo. Oli ku kyeyo oli mulaavu n'omusajja omwesize omuwadde ssente zonna. Omuwala ono bambi kinnuma nnyo ali Uganda essaawa eno talina waasula. Okuweza milioni 12 nga za kiyumba oba okoze emyezi emeka oba okoze endowooza emyaka 2 n'ogimala ssente zonna yazuwa mugaayo ono. Ekisinga okuluma mu byonna alina olubuto ali Uganda ne data talina ne ya time talina bamusuza gayi yawasa ali mu kuyinaayina ne gayi ali Uganda nagezezaako okubira gayi n'afuuka ak'ebitanga n'agaana okukwata. So baanammwe mubeeko ekyokuyiga. Okitegedde maama yennyini maama bwe bamugamba ono omuwala bwe yagamba maama w'omulenzi maama yagamba omulenzi mwongereyo emitwalo 5 mubonereze. Maama yasaba ono omuwala ssente emitwalo 5 mbwabonereze mutabani we. Kati baanammwe bino bye babalimbalimba musimanyi bambi ajagala yampaako ne ku maama we njogera naye eyo ne bagayi nga bakulimba bambi bandange basisita be bonna omuko kyana gwe Sente America katunyumyemu emboozi eno banne mu recording. Sente America omwaka gwa 2019 2021 twali tulwanagana n'ebibinja by'abakazi n'abasajja abali bagula ennamba z'abankubakyeyo nga bw'oba n'ennamba ya kadama nga bakuwaamu ssente. Ebibinja ebyo twalwanagana nabyo ne tubimala ku ki? Ku media nga bw'ofuna ennamba z'abakadama 10 ng'oli agamba mbu nkwamu emitwalo 10 tafaayo oba musajja oba mukazi kiri nti kati ate bw'omala n'omwanika nga nabyo si birungi akatayimba kayinza okukulya. naye twalwana n'ebibinja ebyo mu media mwakakiraba bulabi. Nze mbalaba waneeno mbalaba neŋŋamba ngenda nendaba kuno entalo nendaba kuno abeefumba neŋŋakali bano baakalaba eno media yali ndi. Tetulwanagana n'ebibinja ebyo abaali bagula ennamba z'abakadama ne basekadama. Temukimanyi nti waliyo abaali bagula ennamba z'abakadama ennamba agikuwamu ennamba ng'agikuwamu ssente. naye nga ye akimanya ennamba agiguze mutwalo naye ayinza ogijjamu obukadde nga bubi. Baanammwe mwegendereze. Kati ebibinja ne bitandika okuvaawo nga tebikyagula nnamba z'abakadama naye abaali bagula ennamba z'abakadama olowooza baagenda kitegeeza bakyaliwo. Tubalaba kuno ku tikitoko mbwe simanya mufuna abaagalwa oli n'ayimba yitinga bwe ne mwekwanira watya omusajja gw'olina
nga y'omu ku baali bagula ennamba z'abakadaama nga y'omu ku baali bagula ennamba gwe kisa kadaama oli naye wati omukyalo oyo gw'olina oyo omukyala gw'otinkiza nga y'omu ku baali bagula ennamba z'abassekadaama ajjukira ebibinja bino byali sayidi bbiri nga birimu abawala n'abalenzi kati ngera nembeera ku tikitoko manyi mbeerako kiro mbeerako kiro saawa eyo 9 nze mba seebase nsula paka kwita oli addidde kirayifu oddidde ofunye eri watya kale tetuganye muli eyo mu whatsapp group z'abasenga watyanga ebibinja ebyo byeyubula ne bitandika okukola mu gurupu ezo ebyali bigula ennamba z'abakadaama tukiddamu 216 ne 217 baali bagula ennamba z'abakadaama naye ebibinja ebirowooza byabulira abaana lwandagana nabyo ne bitutuuka wafiirwa akawunti mekezaffe nafiirwa akawunti ndowooza nga 5 ekwali tikito eyasooka yaliko nga tiktok nga teriiwo tiktok yali teriiwo nafiirwa akawunti ya Mr America Uganda yali erina emitwalo 2 ba followers nenzigulawo akawunti endala ne bagiggala nengulawo endala ne bagiggala nenzigulawo endala ne bagiggala nafiirwa akawunti ezisoba mu 5 ng'ate n'obuyondo nabo kwe buli n'obuyondo banteegako waliwo agambye 216 banziba miliyoni 5 banaye baana mmwe fetulaba kuno abantu netuseka kati emyaka egyo waliwo abantu abaali beefuula nti bayamba bankuba bintu mubamanyi bonna abaaliwo babakuba abamu tebasobola yadde postinga ekintu kyonna ku media abaali beefuula baagenti abaali beefuula simanya bambasada abaali beefuula baani ebiseera bya kiganda netubasiima naye abantu abo balamu era obukodyo bwe bakozesanga okubba era bakyabulina kati gwe wadde bali mu inbox yo oli mu whatsapp group yaabwe baanammwe mwegendereze ku mulamwa oyagenda okukola kati oli mu kusonda sente za biyumba bizimbangu mwegendereze tetwagala mutwogeze bika byaffe tetwagala kwogera bingi ng'oli eyo simanya nafuna omusajja ku media simanya biki ekibuuzo kiri nti bw'aba yoyo eyali omu ku baali bagula ennamba z'abankuba kinuma nnyo omuwala ono kinuma nnyo omuwala ono yakola ebbanga lyonna ery'obulamu bwe ng'essaawa eno anoonya wakusula kati ate ono omusajja kaŋŋambe motojjo oba omuntu obaddeko ku kyeyo aba tesobola kubeera Uganda so bannange ebiwanvu tetusobola bimalayo emboozi empanvu abaana bali bubi emboozi empanvu zena nzijudde ennaku yange so kyetuyinza okubagamba olunaku olwaleero era nga tetugenda kubanga tusukkawo tubaagaliza olunaku olulungi katonda abatukuumire mubeere bulungi mwegendereze nze nina wano abali mulaavu bebabbye sente nga mwegendereze bannange Sente America omanyi nina ekintu ekinnuma kyenyinza okubagamba kati ono ye bana bino byonna mbiyisaawo buyisa bino ebyono gwaŋŋambye bannange muteekeyo okumuteekayo tekimala olwedde bakubba kyaggwa dda naye jasi ekinteseza ebifaananyi bino nyamba abalala abagenda ozigwamu kuba eri omwana agenda ofuna excitement alaba gaayi gaayi bannange anyirira azze ayingidde akabokisiko olina excitement nafunye gaayi bannaye size handisaamu otandise omuteeka ku profile ku status bateekayo mulinga 15 kati katobagambe gwamala gwa blockinga ayingidde akabokisiko omusanze mu whatsapp group omusanze ku imo whatsapp group bannaye baana mmwe osooka n'ofuna inbox nga ya muwala munno oba nkuba kyeyo munno oba muwala munno this guys bannange gwotomanyi nakirijja kyenafunye nakirijja nafunye gayi bane gayi ali brown atalina obudde gayi ampa obudde bannange gwe nze atoba yaŋŋambe tazaalangako tannaba kuwasanze ngenda okubeera kati olaba ndi bukubirya kyeyo kino njagala kwangu oba contract eggwako ddi kyanaggwe bagenda kibba kati ono bannange kati olaba abaami bano abeera n'omuwala
omuwala oyo ajja mu inbox yo n'asooka kubega byonna by'oyagala ku basajja. Omuwala gwe kennyini omuwala ajja mu inbox yo n'omubulira njagala omusajja ali serious, njagala omusajja anampasa, njagala omusajja agenda okubeera, njagala omusajja ali romantic, byonna. waliwo bagambye alimu ekizigo. Yes, omufera banjira. So kale mwegendereze. Omuwala oyo yaddayo n'agamba omusajja oli gwe bafunye ayagala amukulira, ayagala amukolera, kati omusajja agenda okujja mu inbox ng'ayogera ebyo byokka kwe by'oyagala. Nze kinoma kiri kimu, omwana agenda n'ajja wano, kino kankiyiseewo era ne wana eno mugundi mu inbox yange mwebali. Omwana ajja wano ng'eyafuna omusajja ku social media, kati nga waliwo yabadde owedde ebintu byange bya private era nakoze ekintu kye nga kirungi. Omwana najja abulayo emyezi esatu bwe yasala ku social media bapanze omuwala sente zonna nga bwazikoze bwayagala omulenzi agire asindike sente miliyoni nno ziri mu meka. Teriyo wa mitwalo 5 nkiddamu, teriyo muwala wano awa musajja mitwalo 5 kuba n'abasajja bali ababalababala binene miliyoni 4.5 njala zimusindikira asooke mmanye Mr America sente zaye bagenda zirya Mr. Omwana najja nomugaa naye lwaki sose gayo sose nemuyisaamu akasimu kuba byagezesa tefuli basaba Mr America sente zongambye nga nnyingi bannaaye ezo sente sizisobola agenda asindika miliyoni 4 nongamba kale tewali buzibu munnaaye naye omanyi talaafiya bireke aisulu bireke kasa tebyaliwo waitawo ennakutono nnyo ng'omwana omanyinze basevingako amannya ag'enjawulo ero kyati yange nsevingako ndabayo nteekako bagenda mubba neteekako awakanya ono tali serious amanya ngateekako mwe abajja ozuula abajja ng'ozze kuzuula ngaakulage nno oli ajja nga zizuula agendamu omusajja miliyoni 3 kugula bodaboda gwogenda okuwunya miliyoni ezo 3 miliyoni ezo 3 ziri omwana n'omugamba mpaayo akasente bwe kati ngenda kukubira gaayo eyo mazima ngenda kumusokonkola buli kimu. Omwana n'alabanga akoze eki gwe ng'alabanga gwe amusabye sente ne wayitawo ennaku nze mbalamba abamu ne bayita ku nnamba endala abamu bayita ku nnamba sofa nina ennamba 3 eza WhatsApp nina MTN nina eza Airtel nina eza MTN 2 ya Airtel emu kati nze mba nakusevinga wano nina kodi zenkozesa bagenda mubba awakanya ekiwuggwe muleera bagenda kukulagirako bwereere 00 abo nno bajja gonna gwena gensavinga ngayina waneero kabafune ku mukisa waneero kabafune ku mukisa balabe naye kambaleke amanya wegali wano kanoonyeyo waneero bagenda mubba naye ono ye bamukadda anti ajja nga tamanyi nti yayogera nange n'addamu n'ayita ku nnamba endala ate waneeno jjuka esimu ziteeka ku gugu kati ogenda okujja nga nkuyina mu 5 goga akawunti ebeemu gye nkozesa bw'oyita ku nnamba yange eya WhatsApp eya Airtel neekugamba naye ebintu ebyo njagala bikkolera Mr America kale oba binkolere ku live wano si kyangu kyakuyitamu biba bya mukisa naawe betuwadde offer kati nasala wayite kweri naggamba Mr America nina omusajja wakoja ngenda okuteekamu nga bwasiye gwe baali bagala okubba 00 leka ndabe bagenda kubba kanoonye mugamba nzoga nti njogera boogezi bamubba bamubba sente kikino bamubba sente yiino ate mulaga ngisevinze kati kambe nga agikubako mbalage nti byenjogera soogera byansimatu wuno yajja nga zezuula bamubba obukadde 6 yali agala kugula yiiyo kambe nga agikubako mujja olaba lisoma litya eyo liiryo bamubba sente liiryo erinnya bamubba sente ati oli ajja waneeno era ebintu bino byetukola tubikola ebintu bino tuba twagala muyambibwe kati kanteekemu bagenda mubba ati buliraire ati ajja n'awakanya kati nga ye alabanga amugambye sente nyingi okumukolera ku muntu bagenda mubba wuno akuba nyinza ogikuba ate neeyitamu so sijja kugikubako so bajja bali basewo muzibuka amaaso bagambe waliyo ebibinja ebyali bigula ennamba z'abankubakyeyo oli ali namba agigulamu kati omwana ono era agigulamu obukadde omwana ono akasente kano kanuma nnyo nti kajambo mukwa so kale kyekyo yembeera eyo munnaaye so mubeere bulungi katonda abatukuumire
wano ninawo babagenda mubba bali bameka bagenda mubba bamubba ayagala kuzuula bbaawe sikuteekako manyago kambalageko wano eno ayagala kuzuula bbaawe mukakasa nti ebintu naye we Dubai bamubba zizo kuliko ayagala kuzuula bbaawe bamubba naye bagenda mubba abo bonna nno bamala kujja ng'alabanga amugambye sente nnyingi omuzuulira so netubasigala nga tubagamba nti mubeere bulungi puroguramu ino esigala ng'eri nnamba emu bweyagala ebintu nga bya private 0705 63 13 tukira ku nsonga 9 tukolerawo bintu bya private byokka ng'omuntu ayagala kumanya mangu amazima ave mu bulimba tojja ng'ogamba nti banzibye ssente zange sijina we ngenda kuyamba ne gwe mbadde ngezaako okuyamba mu kirabyo ekyatuukawo bakitegedde tebagenda muwa ssente ze agamba omusajja laavu yemuluma baanammwe abaani ali basonywa mubeere bulungi katonda abatukuumire